Olunaku lw'eggulo kkooti enkulu e Masaka yawadde ensala yaayo mu musango ogwawaabirwayo omutabuzi w'eddagala ly'ekinnansi David Ssenfuka ng'agisaba ekugire ssentebe wa disitulikiti y'e Bukomansimbi Fred Nyenje n'omubaka wa RDC Pax Kalema obutaddamu kusaalimbira n'okwogera ku nsonga z'ettaka lyalinako enkalu n'abatuuze. Ettaka eryogerwako lisangibwa ku kyalo Budda mu ggombolola y'e Kibinge mu disitulikiti y'e Bukomansimbi nga lisoba mu yiika 1000. Mu nsala yaayo kkooti yalagidde ssentebe ne RDC obutaddayo kulinnya ku ttaka eryo wadde okubaako kye balyogerako kubanga mu mateeka tebalina lukusa. Enfunda zonna abatuuze lwe bakubaganya ne Ssenfuka, ababiri babadde nga basaale mu kudduukirira enduulu era nga babeera ku ludda lw'abatuuze. Olwaleero beekalakaasizza nga bawakanya ensala ya kkooti eno nti kubanga kkooti be yagobye ate be babalwanirira ku ttaka nabo lye balumiriza nti Ssenfuka yali esenzaako bwesenza ewuwe walala. Kubira mulanga ensonga yakutujja ku ttaka ku bibanja byaffe kwe tuli ate ng'ettaka tunabafuna munannyini yennyini kutulegera ki ekigenda mu maaso. Naye bwatugoba obugobi tuzeewo tubeeraliikirivu tetulagewo. Ekikkoowe baakikubye ku yafeesi ya ssentebe wa NRM Shafik Mwanje gwe baasabye ensonga zaabwe azituuse ewa mukama we kubanga n'omubaka we yennyini kkooti yazimugobyemu. Tiwaliwo tteeka likkiriza kugoba muntu ku ttaka. Omuntu bw'aba waakuva ku ttaka ekisooka omulamuzi alina okugenda ku kitundu n'amanya ebifa ku kitundu. Ekyokubiri omuntu bw'aba waakuva ku ttaka ateekeddwa okuba ng'aliyirirwa essente ze zijja mu ekyo. Ssenfuka naye azzeemu okukittaanya nti talina gwagobaganya ku ttaka wabula kye yeetaaga be bantu okumuwa obusuulu bwe. Tumesebwe teryagobwa ku ttaka wabula ataawe obusuulu jajjabu kuba tuyinza libeeramu nga tusasula. Ensonga z'obwannannyini ku ttaka lino nazo zikyali mu kkooti era ng'eno nayo yabadde ensonga kkooti enkulu gye yawadde RDC ne ssentebe ng'ebakugira okwogera ku ttaka lino.